This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Musede Dennis, good. Yes, this morning we appeared before this honorable court for what is known as summons for directions. Summons for directions is basically the court giving you an outlay of or a schedule of how the proceedings are going to be carried out. Fortunate enough, we had opposite counsel present. It's just unfortunate that their client Airtel was not present. There was no representative from Airtel apart from their counsel. However, the court found that this is a matter which can be mediated upon, and we were assigned a court-guided mediator. So the mediation takes off on the 17th of this month. We have had the benefit of engaging the mediator, and he's positive that we shall be able to come up with something. That's if Airtel has Airtel, who are the defendants, have the goodwill to have this matter resolved amicably. Should the mediation fail, or should we not agree at mediation, then this matter will be subjected to a full-blown hearing. A date has been fixed for the hearing of the main suit, should there be no agreement at mediation, and that is the 30th of January. That's a date which has been fixed for hearing of the suit, should there be no agreement at mediation. Tugende? Kamera kwelyawo? Okay. Amanya n'eddoboozi nze Mugisha Prince Aloysius, was the bossman industry eya art. Leero tukomyewo ekirungi nti leero Airtel esindise lawyer waabwe. So Omulamuzi n'asalawo nti sooke tugende twogerezeganye era n'atukwasaganya omusajja anaatuyambako okwogerezeganya naffe wakati waffe ne Airtel labe ki kye tunaawa tusazeewo. Singa kiba kiganye definitely tuba tugenda straight mu kooti. Tugenda koma ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno ndowooza bwe lwokuna olujja. Tugenda okutuula tulabe oba tukkaanya oba tetukkaanya. Mu byonna kyenjagala tekivangawo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abalooya bange ne management yange nti okuva lwe twatandika paka we tuli babaddewo kubanze ng'omuntu ndi mukosefu mentally kulwa ebintu ebizze bintuusibwako message zenze nfuna buli kimu kyenze mpitamu ababadde nange bakimanyi. Naye njagala okwebaza abantu bano kubanga bambeereddewo. Mwe mulaba bino byokka bati ne mu ddwaliro ngenda okulaba nga nsobola okuyimirira ntambule. So oli ready enteesaganya zigenda mu maaso zebagaye mukole, then gwe ki kyoyagala ng'omuntu mu nteesaganya ezo? Nze ng'Omunnayuganda nga bwe nayimirira ne mbagamba last time era kyenyimirirako, njagala bwenkanya. Banaye kino ekintu muyinza okiranga ekyangu naye nabbibwako essimu mu budde bwe bumu ate nonzibako ssente ate n'otakomaawo maze okunzibako ssente nzibyeko essimu. Ekitegeero onzibyeko ssente onzibyeko essimu owulira nga byonna tebimala ate kati era oli mu kuntambuza bwoti. Ekitegeero ntambudde nzija ku kooti jangu ku ofiisi simanyi mugendewa. Bino byonna nga lwaki babikola omuntu Omunnayuganda nnaasi kimpisa bubi. Sorry tokaaba. Naye tulabyeko abantu ab'enjawulo nga balisita ttimu bavayo ne bakomplaininga ekintu ekimu bo ne bafuna obwenkanya era ssente zaabwe ne bazibaddiza. Gwe lwaki ekyo kitutte ebbanga? Bansindikira message kati yo Airtel eri mu kulwana okulaba nga buli mukwano gwange andi mabbali balwana nga yo basobola ye bamusooti. Okitegeera kubanga bakimanyi bwe twegatta tugenda kuba b'amaanyi. Okitegeera era bambuddiza ssente ze nga maze okukola video gye nakola yamuleetera okuddizibwa ssente ezo. Naye mu byonna kiki baganda bange ndi depressed
nfulumya ssente buli lukya lwakwakeera ku makya nenkwata kampani nenjesigisa ebyange nandikisazeewo okukozesa kampani endala yonna naye nakozesa Airtel kwenkubira amasimu kwenkolera bizinesi nze abantu bempagidde bensazeewo okukolagana nabo ate bo basazeewo okunzita nakumpisa bubi bwe bati lwaki ngamba kunzita kuba ndi depressed nkooye teekamu ssente buli lunaku. Olina okutiisibwatiisibwa kofunye ng'omuntu kwatwala bayiko ne sitawo ng'avuddeyo n'agamba ebintu bino biveemu bakyakwetaaga n'ofamire. Sita ng'agenda okuŋŋamba ebyo nfuna amasimu ge simanyi abantu bankubira unknown numbers message nazibalaga sindikira message ne bantiisadisa ne bazidiliitinga just kubanja ssente zange. Ekintu kyemmanja kyangu nnyo bwenkanya banzibakanize mwagala mbi nzijewa sente ze babba ku ssimu ziriko za nnyinizo mwagala nze nkole nje. Senga tofuna bwenkanya buneeno ozaako ki? Era Airtel ejja besseeyo omuntu nenakwetta kati oyagala nkole ki? Ku bino byonna bye bampisizaamu naye nzikiriza lawyer wange waali kooti weeri nzikiriza okufuna obwenkanya ndi Munnayuganda. Mulanga ki gw'okubira Bannayuganda kuba bangi nnyo balina obuzibu bwe bumu naye bw'oyiseemu naye abasinga basirisi. Mbadde ku midiya okwo ndabye abantu bangi nga bakaaba meseji zaabwe ne bw'ogenda mu comments za vidiyo okkiriza nti abantu bayise mu buzibu bababyeko ssente okuva mu byalo ebuwa ne buwa. Okiraba Bannayuganda lwaki Airtel tutuusa ku kino? Buli Munnayuganda obanga oli eyo nga naawe oli mu Twitter kintu kyekimu nze wano nsobola okujja nenkabirira baganda bange oba nembakabirira oba nembannyonnyola ekigenda mu maaso naye waliwo ekitasobola kulabika. Kati kyensaba Bannayuganda nakuza omwezi nga 17 tugenda kujja wano mujje tubeere bumu kubanga eno nsi yaffe tetugenda kubonaabona ku birala ate tuboneebone ne ku ssente ze twekoledde tukola ssente mu bugubi. Mulanga ki gw'okubira Airtel kuba yakutuusa mu mbeera eno n'okubbako ssente zo? Simanyi ne bwe mpulira ebinnya ebyo omutima guntyemuka. Airtel naye azannya okuntuusa ku kino nze okubawagira emyaka gyonna okuva ku Celtel tugenze ku Zaini muguze wa Reed nga ndi nammwe sikozesa nga nkola layini yonna. Ebbanga lyonna lyemmaze nga nkola nammwe bwe mubanga kino kye muntuusizzaako Mukama baho omukisa sina kyabbakolera. Ssente mmeka obudde buno ze waakonoona ne ze baakubbako bwe babeera bagaye tuzikuddize ze wandyetaaze? Sizimanyi na muwendo ntambula nina okujja mu kkooti sibeera ku kkooti ntiisatiisibwa sikyasobola kulya mmere wantu wonna obulamu bwange buli mu matigga sikyasobola linnya booda nga balala emmotoka nazivaako nakyusa emmotoka emirundi emeka sikwata masimu ge simanyi nfiirwa bizinesi kubanga mutya omuntu ajja kunkubira nga yagala kunzita. The plaintiff should file witness statements and trial bundle. By 31st October. The defendant should file witness statements and trial bundle by 14th of November. So we're going to get a date early next year because I'm going to be away on my annual leave. But in the meantime,
pursue the mediation. Unless it fails, then file the witness statements. Okay. 30th January. At 10 for hearing. So they will show you to the mediator to be heard on court, and then you can follow up on the mediation. That's much The obliged. mediator will give me a report on what will have transpired. Most obliged. Take the issue, this one shall protest. So help with this. Please run some hands. Sorry? Oh, that's okay. We can proceed with it. For me, I'm open to the mediation. Ground TV, 100% entertainment.